Tamale, food expert. Isabidye Musa owe Canada. Dr. Chitufu eating white rice. Does it have any effect to lose weight or to weight gain? Abalaba video zange era kino mukimanyi omuceere ogwa white gujjudde starches nyingi, gulimu ebiriisa bingi, carbohydrate, gulimu protein, waliwo ogumu ogulina calories nyingi. Namunyona ne mugamba omuceere ogwa white ogwo si gwonna ne mulimu egimu egitalina buzibu, nga ne woba ogulidde tegugenda kwongeza ku weight, kuba ffenna omuceere ogwa white gwe tusinga okuwoomerwa mu mmere yaffe. Naye nga omuceere gwa white namuwa recipe oba namuwadde recipe ne mugamba omuceere gwa white okugwamu starches olina osooka n'ogunyika. Kino olina okukikola enfunda wakati w'enfunda 3 ku nfunda 5 so that nga starch agwamu. Method esooka gunyikira ddala nnyo kumala eddakiika 2, gugjeemu amazzi gayuwe, teekamu amalala gayuwe, luvannyuma lw'eddakiika 5. Omuceere gufumbire mazzi amangi, wekiba ng'obadde otadde kikopo kimu eky'omuceere ng'okipimye, teekamu ebikopo 5 eby'amazzi gufumbe, guleke gujje boiling, gukwateko nga wayisewo eddakiika nga 2 oba kisinziira gaasi gw'okozesa, kisinziira method kiz'okozesa okufumba. Gujjeemu, gyako omuliro, kwata akasengejja akanene kano ke bakozesa kano mu kitchen, gyamu amazzi ago as long as nga omuceere guba guyidde bulungi, kuba omuceere ogwo gwennyini gulina benefits nagwo. Omuceere oguli boiled ogufumbidde mu style eyo basinga gikozesa gyo mu Bawarabu, calories zibeera ntini. Kiyambira ddala nnyo okukendeeza ne carbs koba carbohydrates, low calories ezigenda okuyamba omubiri, ezigenda obutaboostinga estrogen levels, lactin. Byonna nabinyonyola mu video zange bamikwano, era nga kiyambira ddala nnyo n'okwongeza vitamins oba ebiriisa mu muceere, kuba nabagamba ebintu ebikyasinze okugeza carbs. Omuntu okwesalako carbs, carbohydrates byentegeera, ebintu ebirina carbohydrates ennyingi. Nabagamba duyiro, kola bino ebintu birungi naye birye. As long as you make a duyiro, joggingamu ku makya, dukamu, tambulamu, teeka headsets mu matu. Stay fit, stay healthy. Kyusa your daily routine, kyusa endyayo, kyusiza ddala. Kansubire mukulu Musa ekibuuzo kyo nkikuzeemu, ekibuuzo kye wambuuzizza. Dr. Tamale akuume atakuumira mpeera.